omuteketeke yazzeeyo okunoonya ground ya independence naye ground temufukide ground kyekola omuteketeke manifesto kwanoonyeza ground abantu abanyonyola ki abalonzi be byakoledde Kyagulanyi bwe baba kubatia kasi bonna mu motoka ye baba twale na Lufeenya bali bombo bonna buli byakoledde ekibiina kasoke kutwale omuteketeke then tukomewo okumenyera Nalufeenya bwe butyo bwe gwali ne mufulumya Nalufeenya batututte Iganga ne mujjayo ne nkomawo naye tiagasi bwe batukuba bamutukubira mu motoka yange musajja wa Katonda yali avuga Omulangira Ibrahim Kyakulumbye wali mujulizi singa ebya kamera mba mbyera bidde ekibiina kikyo bakitwala olwaleera bamubenda babesudia bwe twali tugamba tifenna kadi tukwate ya National Unity Platform batulangira nga bwe tuleese ekibiina ky'abayaaye. Now bw'omala okuwulira ebigambo ebyo bw'oba oli muntu alowooza toddamu kubuuza mu vetting committee Sseggona yagwatya ebibuuzo kusookera ddala ezo statement zaakoze oddayo otya ku ground abantu bakusindika mu parliament n'otandika bannyonnyola byokoledde Kyagulanyi na kibiina abantu bakusindika bakiikirira oba kubaako byokolera Kyagulanyi oba kutobana Kyagulanyi oddamu okubuuza ekibuuzo ng'omuteketeke yagwatya ebibuuzo abantu bakusindika kubakiikirira wabula olwaleero bw'okomye mu bifo gy'obbannyonnyola byokoze ku ebyo bye wabasuubiza ne byoli enteekateeka gy'oyina bwe baddamu ne bakuzaayo okubba emirala emyaka 2 tolowooza nti ffe basiru okulowooza nti bano bagezi togezaako ne weesiriwaza gwe omuntu yenna omubaka wa parliament omumanyi emirimu gyabwe gye bateekeddwa okukola kati bw'abanga omuteketeke gwe tugaa nti banaye mugezi nga takyakola bimusuubirwamu ye ng'omugezi nga yejja n'akugamba nti bw'abanga yajja mu parliament essaawa eno ajja kunnyonnyola byakolera Kyagulanyi na kibiina bw'oba mubuuzi wa bibuuzo ono aba tagudde akakiiko akavetinga oba okyasobola okuddamu kakulusifayinga omukulu takomye na kukunnyonnyola biki byakoledde Kyagulanyi n'abalonzi abalangira buno omuteketeke taseka omuzikiti abasalira wali emirundi waliwo mwali mu kusedesi sonda eno yawano sentu wagito sentu sentu kyaki y'abakristaayo nibo baali bakusedesi sonda abalonzi abalangira saasonda omuzikiti saasonda ekkanisa mwinawo omumpita ow'okusonda ne sisonda ng'oddamu okuba mu kakiiko akavetinga ebituli omubaka wa parliament ebyo byokola era bw'oba ozza okunoonya akalulu eri abantu ekyo kyoteekeddwa okufrontinga ekyokugamba nti bageze ekigambo batokiwaayidde omubaka akola ki bwe kwandibadde kulangira ani yandibadde omutuufu w'okulangira omuteeketeeke oba abalonzi kuba abalonzi bandimulangidde titukuwadde emyaka 11 ng'ofuna omusaala ofunira mu bukadde alawensi ne zifuuka alawensi tomanyi kyakutuuka mu ddwaliro oba gwe tomanyi bujjanjabi nti n'okwata mu nsawo yo n'owaayo nti bakujjanjabi sente yange yebadde okujjanjaba emmotoka buli kisanja ovuga mpya bakuwa sente z'emmotoka gwe tomanyi byakugenda mu bondi nti oguze emmotoka ng'osente ozijja mu nsawo yo okujjako nga gweyagadde okumansa akasente famire yo bakujjanjaba abantu babali close simanyi bali bameka bebajjanjabira obwereere ani yandibadde omutuufu w'okulangira gwe omuteeketeeke oba abalonzi abakusindikayo ng'oyagala n'abakozeeyo emyaka emirala okuba 2 ono ground agenda giwulira omubaka wa parliament atamanyi objective za mubaka wa parliament zoyina kujja kunnyonnyola bantu ngoddamu ng'otugamba nti oyo omubaka mugezi bayonoonye obubaka wa parliament okulowoozesa abantu nti be balina okujja bakwate ebintu mu kifo ky'okutereeza eggwanga avudde ku ekyo omubaka wa parliament kyateekeddwa okukola n'akulaga nti ate akola birala ng'oddamu ng'ongamba mugezi eyo sigendayo mu butuufu abalowooza nti mugezi nze mba omusiru kirizagana so saagala wabe yaddamu kujja kuŋŋamba bino kumpa magezi omukulembeze simanyi ali eri akola ki ate byetwani mukwano nze nina department eyange mwendi yakukola ki make them uncomfortable babojjerere paka lw'obayingiza ebinnya by'emmesi
abantu abamu bayinza okubanga oba oli awo si bagezi nga gwe boyinza okulowooza nti gweoyinza okuba wababuuka naye nga abantu abamu olina kusooka kubamenyeramu ne bategeera ng'olina ku unfoldinga bulimba bw'abasajja bano abantu obutegeera nga tojja baleka buli essaawa bikere bitembe enju ogwange ngenda kuba ebikere ebitembe enju awo wendi so eriyo nyinza okwekoonayo lwemba mpulira nga njagadde oba nga nsobodde naye bwe mbasiri abaliyo babimala omukulembeze abimala ebyokunoonya akalulu teyeetaaga nnyo kiri awo nti nze ekyange kuba nayinza obutaba na budde bwabwe wabula ffe tulina okubafisizaawo akadde so tompa nnwana ogwange gwakuyingiza bano kuba bojjerera paka lwekubayingiza binnya bya Messi kukuba bikere bitembanju oba bino ebikere bwe tubitunuulira obutunuulizi ali eri omukulembeze azimba bano bazimbulula bye bamwogerako eno kati ye bw'aba akola eri kyakola abanga asakirira ddukana kyamulisa kyafuluma kati nina okuzibikira eno byagezezaako okuyingiza mu bantu bano balema kwonoona ndi mukukola ki mukupreventinga kuddukana ekigambo nkozesa kinene sirinayo bwe nnyinza kisabika banaye munsonyiwe mbanga leero ekigambo nkozesa munsonyiwe bazadde baffe munsonyiwe bannange lulira ki video zino muziraba sirinayo kigambo kyensabika nakyo kigambo ekyo naye nga bwentyo bwendabise ogwange gwakuyingiza abantu bintu binnya bya Messi tompa nnwana buli omu ayina ennwana ye n'enkola ye owulidde mukwano so ffenna tetuli bagezi nga bw'oyinza kulowooza ebintu ebimu abantu ebimu tulina kusooka kubyamenyeramu kuba abantu abasinga tebannabuuka bantu bano batwala ababawandudde nga nti azifu be babi yes amot omuteeketeeke yazzeeyo okunoonya gulawundi ya independence naye gulawundi temufukide gulawundi kyekola omuteeketeeke manifesto kwanoonyeza gulawundi abantu abannyonnyola ki abalonzi be byakoledde Kyagulanyi bwe baba kubatya kasi bonna mu motoka ye baba twale na Lufeenya bali bombo bonna buli byakoledde ekibiina kasoke kutwale omuteeketeeke then tukomewo kumenyera enna Lufeenya bwe gutyo bwe gwali ne mufulumya na Lufeenya batututte Iganga ne mujjayo ne nkomawo naye tiagasi bwe batukuba bamutukubira mu motoka yange musajja wa Katonda yali avuga omulangira Ibrahim Kyakulumbye wali mujulizi singa ebya kamera mba mbyerabidde ekibiina kikyo bakitwala olwaleera bamubenda babesudia bwe twali tugamba tifenna kadi tukwate ya National Unity Platform batulangira nga bwe tuleese ekibiina ky'abayaaye now bw'omala okuwulira ebigambo ebyo bw'oba oli muntu alowooza toddamu kubuuza mu vetting committee Sseggona yagwatya ebibuuzo kusookera ddala ezo statement zaakoze oddayo otya ku gulawundi abantu bakusindika mu parliament n'otandika bannyonnyola byokoledde Kyagulanyi na kibiina abantu bakusindika bakiikirira oba kubaako byokolera Kyagulanyi oba kutobana Kyagulanyi oddamu okubuuza ekibuuzo ng'omuteeketeeke yagwatya ebibuuzo abantu bakusindika kubakiikirira wabula olwaleero bw'okomye mu bifo gy'obbannyonnyola byokoze ku ebyo bye wabasuubiza ne byoli enteekateeka gy'olina bwe baddamu ne bakuzaayo okubba emirala emyaka 2 tolowooza nti ffe basiru okulowooza nti bano bagezi togezaako ne weesiriwaza gwe omuntu yenna omubaka wa parliament omumanyi emirimu gyabwe gye bateekeddwa okukola kati bw'abanga omuteeketeeke gwe tugaa nti banaye mugezi nga takyakola bimusuubirwamu ye ng'omugezi nga yajja n'akugamba nti bw'abanga yajja mu parliament essaawa ena ajja kunnyonnyola byakolera Kyagulanyi na kibiina bw'oba mubuuzi wa bibuuzo ono aba tagudde akakiiko akaveetinga oba okyasobola okuddamu kakulusifayinga omukulu takomye na kukunnyonnyola biki byakoledde Kyagulanyi n'abalonzi abalangira buno omuteeketeeke taseka omuzikiti abasalira wali emirundi waliwo mwali mutusedesi sonda eno yawano sentu wagito sentu sentu kyaki y'abakristaayo niwe baali bakusedesi sonda abalonzi abalangira saasonda omuzikiti saasonda ekkanisa mwinawo mumpita owokusonda ne sisonda ng'oddamu okuba mu kakiiko akaveetinga ebituli
omubaka wa parliament ebyo byokola era bw'obozza okunoonya akalulu eri abantu ekyo kyoteekeddwa okufrontinga ekyokugamba nti bageze ekigambo batokiwaayidde omubaka akola ki bwe kwandibadde kulangira ani yandibadde omutuufu w'okulangira omuteeketeeke oba abalonzi kuba abalonzi bandimulangidde titukuwadde emyaka 11 ng'ofuna omusaala ofunira mu bukadde alawensi ne zifuuka alawensi tomanyi kyakutuuka mu ddwaliro oba gwe tomanyi bujjanjabi nti n'okwata mu nsawo yo n'owaayo nti bakujjanjabi sente yange yebadde okujjanjaba emmotoka buli kisanja ovuga mpya bakuwa sente z'emmotoka gwe tomanyi byakugenda mu bondi nti oguze emmotoka ng'osente ozijja mu nsawo yo okujjako nga gweyagadde okumansa akasente famire yo bakujjanjaba abantu babali kulozi simanyi bali bameka bebajjanjabira obwereere ani yandibadde omutuufu w'okulangira gwe omuteeketeeke oba abalonzi abakusindikayo ng'oyagala n'abakozeeyo emyaka emirala okuba 2 ono gurawundi agenda giwulira omubaka wa parliament atamanyi objective za mubaka wa parliament zoyina kujja kunnyonnyola abantu ngoddamu ng'otugamba nti oyo omubaka mugezi bayonoonye obubaka wa parliament okulowoozesa abantu nti be balina okujja bakwate ebintu mu kifo ky'okutereeza eggwanga avudde ku ekyo omubaka wa parliament kyateekeddwa okukola n'akulaga nti ate akola birala ngoddamu ng'ongamba mugezi eyo sigendayo mu butuufu abalowooza nti mugezi nze mba omusiru kirizagana so saagala wabe yaddamu kujja kuŋŋamba bino kumpa magezi omukulembeze simanyi ali eri akola ki ate mukwano nze nina department eyange mwendi yakukola ki make them uncomfortable babojjerere paka lw'obayingiza ebinnya by'emmese abantu abamu bayinza okuba nga oba oli awo si bagezi nga gwe bw'oyinza okulowooza nti gweoyinza okubawo ababuuka naye nga abantu abamu olina kusooka kubamenyeramu ne bategeera ng'olina ku unfoldinga bulimba bw'abasajja bano abantu obutegeera nga tojja baleka buli essaawa bikere bitembe enju ogwange ngenda kuba ebikere ebitembe enju awo wendi so eriyo nyinza okwekoonayo lwemba mpulira nga njagadde oba nga nsobodde naye bwe mbasiri abaliyo babimala omukulembeze abimala ebyokunoonya akalulu teyeetaaga nnyo kiri awo nti nze ekyange kuba nayinza obutaba na budde bwabwe wabula ffe tulina okubafisizawo akadde so tompa nnwana ogwange gwakuyingiza bano kubabojjerera paka lwekubayingiza binnya bya mmesi kukuba bikere bitembanju oba bino ebikere bwe tubitunuulira obutunuulizi ali eri omukulembeze azimba bano bazimbulula bye bamwogerako eno kati ye bw'aba akola eri kyakola abanga asakirira ddukana kyamulisa kyafuluma kati nina okuzibikira eno byagezezaako okuyingiza mu bantu balema kwonoona ndi mukukola ki mukupreventinga kuddukana ekigambo nkozesa kinene sirinayo bwe nnyinza kisabika banaye munsonyiwe mbanga leero ekigambo nkozesa munsonyiwe bazadde baffe munsonyiwe bannange lulira ki video zino muziraba sirinayo kigambo kyensabika nakyo kigambo ekyo naye nga bwentyo bwendabise ogwange gwakuyingiza abantu bintu binnya byemmese tompa nnwana buli omu ayina ennwana ye n'enkola ye owulidde mukwano so ffenna tetuli bagezi nga bw'oyinza kulowooza ebintu ebimu abantu ebimu tulina kusooka kubyamenyeramu kuba abantu abasinga tebannabuuka bantu bano